omwagalwa weebale okuba ng'olaba ebigambo bino mu kiseera kino. Tulamusizzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Weebale ggwe alaba ate n'ogabana ebigambo bino n'abalala, erinnya lya Mukama lyebazibwe. Mukama nate bwe yazza obusibe bwa Sayuuni, laba ne tufaanana ng'abo abaloota. Zabbuli 126 olunyiriri olusooka. Ebyo ebigambo ebyayogerwa Abayudaaya nga bamaze okuteebwa okuva mu Babulooni, batambule nate okuddayo ewaabwe, baddemu bazimbe ekibuga kyabwe, baddemu bateekewo ensi yaabwe. Oluvannyuma lw'ebbanga ddene, emyaka gye baali bamaze mu bunyaga egikunukkiriza 7, ng'ekibuga kyabwe Sayuuni kye baali beenyumiririzaamu okwatulanga ekitiibwa kya Katonda, omwabeeranga obuyinza bwe, omwabeeranga amaanyi ge, baasongeranga buli muntu yenna ku lusozi olwo, era ddala buli muntu n'alaba ekitiibwa kya Katonda wa Isirayiri. Naye kati okumala emyaka kyali kivuddewo, okumala emyaka ng'amatongo, okumala emyaka ng'ensolo engabi n'ensolo ez'omu nsiko nga ze zitambulirako, okumala emyaka nga Katonda asirise nga n'ekitiibwa kye tekirabika, ne basaba, ne beegayirira, ne balaajanira Katonda okusobola okubajjukira addemu ensi yaabwe agizzeewo era ezimbibwe. Naye ebyawandiikibwa bitugambye nti Mukama nazza nate obusibe bwa Sayuuni, bwe tutyo ne tufaanana nga abaloota. Omanyi kye bayita okuloota? Kye kintu okuba nkirowoozeddwako naye nga si kya mazima. Gwe nawulira ebigambo bino okimanyi nti okuloota kusobola okubeera ekitundu ku bulamu bwo Mukama bw'akola ebikulu n'obanga aloota. Mukama bw'anazza obusibe bwa Sayuuni ojja okufaanana ng'aloota. Bw'ayogera ku busibe bwa Sayuuni, njogera ku mbeera yo gy'oyitamu ey'ekiseera kino. Mukama bw'anazza obusibe bw'amaka go ojja kufaanana ng'aloota. Mukama bw'anazza relationship ye y'engulu ojja kufaanana ng'atakkiriza. Mukama bw'anaakuwa omwami n'ogattibwa embaga ojja kufaanana ng'aloota. Mukama bw'anaakuwa omulimu naawe n'otandika okukola ojja kufaanana ng'aloota. Mukama bw'anaakugabirira ojja kufaanana ng'aloota. Nsaba Katonda akole ebyamagero eri obulamu bwo. Nsaba Katonda akole ebikulu ne by'osaba abiwulire. Olwo nno akomyewo obusibe obadde bukusibye okumala ekiseera ekiwanvu. Olwo nno obeeremu abo bagenda okwewuunya nga Mukama akoze ebikulu. Mukama bwe yazza nate obusibe bwa Sayuuni, ne tufaanana ng'abaloota. Mukama akuwa omukisa.